Godfrey Wamala ng'ono amanyiddwa nga Troy yakwatibwa omwaka oguwedde nga kyali kigambibwa nti eyakwata omuyimbi Mosese Ssekibogo abangi gwe bamanyi nga Mowzey Radio n'amukuba ekigwo ekyamuviirako okuva mu bulamu bw'ensi eno. Ono okuva olwo abadde kwa limanda ng'aweera ennemba n'omusango ogw'okutta omuyimbi ono. Olwaleero omulamuzi wa kkooti enkulu Entebbe Jane Francis Abodo lw'atyemudde omusango guno ng'agamba nti Wamala teyalina kigendererwa kya kutta radio. Omulamuzi ategeezezza nti obujjulizi obwaleetebwa oludda oluwaabi bubadde tebumatiza kimala okukakasa nti ddala Troy yatta radio mu bugenderevu. Wamala yakwatibwa oluvannyuma lwa radio okufanga ennaku z'omwezi lumu ogwokubiri mu 2018 ku ddwaliro lya Keesi. Kyokka ng'obuzibu bwamutuusa mu ddwaliro kigambibwa nti bwamutuusibwako nga 22 January 2018 bwe yali ku bbaala eyitibwa Deba esangibwa Entebbe. Wamala addiziddwayo mu kkomera ekiggo okutuusa ku Lwokuna kkooti lwe n'amusomera ekibonerezo ekimugwanidde. Ensala tugiwa ekitiibwa n'ekyo tekituggyako naddala omuwabirwa tekimuggyako ddembe lye lya kujulirwa kubanga asuubira mu bingi ebitayogeddwako ate nga bikulu omulamuzi byagambye mbi yabirabanga bitono. Ekibonerezo ky'okusiba obulamu bwonna kye kisembayo eri omuntu asse omulala mu butali bugenderevu.